olwokutaano olutukuvu Good Friday mu Luganda okubonana kwa Mukama Yesu Kristo nga bwe kuwandiikibwa Yoanna omwaka B kukulembeddwamu Faya Mugga Frank Kakande okuva mu Nandere Seminary wamu ne WhatsApp group team. Yabitentebwa lwa bibi byaffe. Essomo erisooka netusoma mu kitabo kya Yisaaya Omulanzi omutwe gwa 5:2 ennimi okuva ku 13 okukoma ku 5:3 n'olusooka okukoma ku 12. Laba nno omuweereza wange agenda okwesiima, ajja kugulumizibwa era ajja kutendebwa era ajja kubeera waggulu ddala. Bangi bali muyuunya nga balaba takyafaananika, alinga atakyali muntu. Bw'atyo era bw'alisiriwaza amawanga, bakabaka balisirika busirisi nga bamulabye, kubanga baliraba ku kitayogerekeka ate bayitegeera kye batalabangako. Ani yakkiriza bye twawulira? Ate omukono gw'Omukama gwayulirwa ani? Anti yakulira mu maaso ge ng'akasibukirwa, era nga omulandira ogutumuka mu ttaka ekkalu. Teyalina bbala yadde endabika tusobole okumutunulako. Abantu baamugaya ne bamugobaganya. Ye omuntu ennaku atamanyidde okubonaabona, alinga oyo abantu gwe batayagala kutunulako, baamugaya ne tutabaako na bwe tumugeraageranya. Mazima yeetikka ebibonoobono byaffe era yeetikka obunafu bwaffe. Twamulowoozaako nga abonezeddwa, nga Katonda gwakubye era adoobezeddwa. Kyokka yafumitibwa lwa bujeemu bwaffe, yanuubirwa lwa bibi byaffe. Ekibonerezo ekyatukuza kyaggweera ku ye, ebiwundu bye bye byatuwonya. Ffenna twawabanga endiga, etwabuna emiwabo buli omu ng'akutte lirye. Ate Omukama yamubinika ebibi byaffe, yabonyaabonyezebwa n'alumizibwa naye teyeesamya kamwa ke. Yali ng'endiga mu bbaagiro era ng'endiga ebunidde ng'eri mu maaso g'oli agisalako ebyoya, era teyayesamya kamwa. Kubonaabona na kusalirwa musango ku bye byamuggisaako, naye mu ggwanga lye ani yalowoolezanga yakutulwa ku nsi y'abantu n'asekulirwa okubeera obujeemu bw'abantu bange. Saate baamusimira entaana mu bwonoonyi, ate mu bafu, ate mu kufa kwe ali mugagga. Newankubadde teyeerwanako, ate nga ne mu kamwa ke temwali bulimba. So Omukama yakigenderera okumukuba, yamudoobya nga yeefudde ekyonziira olw'ebibi. Aliwala ku bazzukulu be, alyongera ku bungi bw'ennaku ze. Omukama kyayagala mu ye nekituukirira. Aliwaba ku magoba agava mu nnaku ze yalaba, omutima gwe ne gusanyuka olw'amagezi ge. Omuweereza wange omulungi ayetuusa bangi ku kubalirwa mu balungi, era ebibi byabwe alibyetikka. Kyendiva mwawuliza ku mugabo n'abakungu, era aligaba eminyago n'abamanyi, kubanga yawaayo obulamu bwe n'afa
era yabalirwa mu bajeemu, so yeetikka ebibi byange, so yeetikka ebibi by'abangi n'awolereza abajeemu. Ebyo Mukama yabyogera. Kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange. Ayi Mukama ninakuswala emiwendo gyonna, kubanga oli mutuufu. Omwoyo gwange ngutadde mu mikono gyo. Ayi Mukama Katonda omwesigwa, kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange. Mbuuza ekyenjogera ky'abalabe bange bonna, balirwana bange banfuukidde ensonyi, abamanyi bange entiisa, abanneebanzuuka, n'abaggwedde ku mitima ne banneeyanga neeyafa. Nfuuse ng'ekibya ekyatufu, kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange. Naye nga neesiga ggwe, naye nga neesiga ggwe, Ayi Mukama, ngamba nti ggwe Katonda wange, ponya mu mikono gy'abalabe bange, n'empondera. Kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange. Omuddo omwoleka amaaso g'amakkakkamu, mu kisaawe ky'ondokola. Ayi Mukama nneme kuswala, kubanga nkukoowedde abali baswale, bamumunyobere nga basindiikirizibwa eno gwange. Kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange, kitange nkukwasiza omwoyo gwange. Yayiga obuwulize bonna abamugondera, kyava abafuukira ensulo y'okulokoka okutaggwaawo. Bye tusoma mu bbaluwa y'ABEBREI omutwe ogwokuna akanyiri ak'ekkuminennya okutuuka ak'ekkumin'omukaaga, n'ogwokutaano akanyiri ak'omusanvu okutuuka ak'omwenda. Abooluganda, tumaze okuba ne kabona omukulu atyo eyasensera eggulu. Yesu omwana wa Katonda, tunywere mu kukkiriza. Kabona gwe tulina togamba nti tamanyi nnaku zaffe. Byonna ebyo
yabiyitamu ng'alinga ffe kyokka ye nga talina kibi. Awo nno tuleme kutya kugenda eri Nnamulondo y'enneema, tusaasirwe twefunire enneema ey'okutuyamba lwe tuba tugyetaaze. Ebbanga ly'amala ng'akyali mu mubiri mu kuleekaana n'amaanyi ne maziga, yaweereza okwegayirira n'okuwanjaga eri oyo eyalina obuyinza okumuwonya olumbe. Yawulirwa olw'okuba nga yamussaamu ekitiibwa, nandibadde yali mwana wa Katonda ddala. Mu ebyo yabonaabonamu mwe yayigira obuwulize, ng'amaze okumalirizibwa mu bujjuvu bw'atyo bonna abaamugondera yabafuukira nsulo ya kulokoka okw'emirembe gyonna. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Omukama otuloze, otendereze. Kristo gwafe fukamirize, okutuka okufa, ate no okufa kumusaalaba. Katonda kyava amugulumiza, n'ama emisingo Ebigambo eby'Evangili y'Omukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yoanna. Mu budde buli Yesu yamala okwogera ebyo n'afuluma n'abayigirizwa be n'alaga emitala w'akagga Cedroni awali ennimiro, n'ayingira omwo n'abayigirizwa be. Yuda eyamuwaayo yali amanyi ekifo ekyo, kubanga Yesu yagendangayo emirundi mingi wamu n'abayigirizwa be. Awo mu Yuda abakulu b'Abasaseredoti n'Abafalisaayo bwe baamala okumukwasa, ebbiina ly'abasirikale n'abaddu n'aggyeyo n'ettabaaza n'emimuli n'ebyokulwana. Yesu n'ategeera byonna ebigenda okumutuukirira, n'abeeyuna n'abagamba nti, Munoonyaani. Yesu Omunazaleeti. Yesu n'abagamba nti, Yenze. ne Yuda eyamulya omulokwe yali ayimiridde nabo. Olwabagamba nti yenze, bo ne badda ekyennyumannyuma ne beewuuma wansi. N'ababuuza omulundi omulala nti, Munoonyaani. bo ne baddamu nti, Yesu Omunazaleeti. Yesu n'abagamba nti, Mbagambye nti yenze, oba nno nze gwe munoonya, bambaleke bagende.
Ekigambo ky'agamba ne kituukirira nti bawampa saabafiirwako n'omu. Simoni Peetero ye yalina ekitala n'akisoolayo n'atema omuddu w'omusaseredooti omukulu n'amusalako okutulo kwa ddyo. Erinnya ly'omuddu oyo nga ye Mariko. Yezu n'agamba Peetero nti ekitala kyo kizze mu kiraato, endeko kitange gyampadde siiginywe. Awo ekibiina ky'abasirikale n'omukulu waabwe n'abaddu b'Abayudaaya ne bakwata Yesu ne bamusiba ne bamusookeza ewa Anna, kubanga ye yali mukoddomi wa Kayafa eyali omusaseredooti omukulu mu mwaka ogwo. Kayafa oyo yeeyo eyagamba Abayudaaya nti kisaanye omuntu ono afiirire bonna. Simoni Peetero n'agoberera Yesu n'omuyigiriza omulala. Omuyigiriza oyo ye yali mumanye wa musaseredooti omukulu n'ayingira ne Yesu mu lugero lw'omusaseredooti omukulu. Kazi naawe oli mu bayigirizwa b'omuntu oyo? Ye n'amuddamu nti siri waabwe. Abaddu n'abaweereza bali bayimiridde ku kyoto nga boota, kubanga empewo yali nnyingi ne Peetero kwe yali ng'ayota. Omukulu w'abasaseredooti n'abuuza Yesu ku bayigirizwa be n'enjigiriza ye, n'amuddamu nti nze ensi nagiyigirizanga mu lwatu, bulijjo nayigirizanga mu sinagooga ne mu kiggwa, Abayudaaya bonna gye bakuŋŋaanira. Soogeranga kantu mu kyama. Ombuuliza ki? Buuza abo abaawuliranga bwe nabagambanga, be bamanyi kye nababuuliranga. Yali kyajje ayogera ebyo. Omu ku baddu eyali awo n'akulooza oluyi nga bw'agamba nti Guddamu otyo omukulu w'abasaseredooti? Yesu n'amuddamu nti oba njogedde bubi ntegeeza ekibi kye njogedde, oba njogedde bulungi onkubidde ki? Awo Anna n'amuweereza nga musibe eri Kayafa omukulu w'abasaseredooti. Simoni Peter yali ayimiridde ng'ayota ne bamugamba nti Kazi naawe oli mu bayigirizwa b'omuntu oyo? siri waabwe. Awo omu ku baddu b'omusaseredooti omukulu, muganda w'oli gwe yasalako okutu, n'amugamba nti Kale nze saakulabye ng'oli naye. Petero n'addamu okwegaana, era amangu ago enkoko n'ekookolima. Awo ne bamugya wa Kayafa ne bamutwala mu masengere. Obudde bwali bwakakya naye bo tebaayingira mu masengere baleme kusoba okulya Pasika. Piraato n'afulumya ebweru n'ajja gye bali n'abagamba nti Nsonga ki gye muleeta okuvunaana omuntu ono? bo ne baddamu nti Singa tabadde mubi tetwandimuleese gy'oli. Piraato n'addamu nti Kale nno wammwe mumutwale nga mumulamule nga mugoberera amateeka gammwe. Abayudaaya ne bamuddamu nti Ffe tetukkirizibwa kutta muntu n'omu. Ekigambo Yesu kye yagamba ng'ategeeza enfa gy'alifaamu n'ekituukirira bwe kityo. Piraato n'adda mu masengere n'ayita Yesu n'amugamba nti Gwe kabaka w'Abayudaaya? Yesu n'amuddamu nti
ekyo kijjemu gweka nani sibalala bakikugambye ku nze. Piraato n'addamu nti ate nze ndi Yudaaya, eggwanga lyo n'abakulu b'abasaserodooti bwe bakundeetedde, wakola ki? Yesu n'amuddamu nti obwakabaka bwange si bwa mu nsi muno. Singa obwakabaka bwange bwa mu nsi muno, abaddu bange tebandiremye kulwana n'okuweebwa Abayudaaya, naye obwakabaka bwange si bwa muno. Piraato n'addamu nti naye okubeera oli kabaka? Yesu n'amuddamu nti oyogedde, ndi kabaka. Nze kye nazaalirwa era kyekyandeeta mu nsi kye kino, okumanyisa amazima. Buli ayagala amazima awulira eddoboozi lyange. Piraato n'addamu nti amazima kye ki? bwe yamala okwogera ekyo n'afuluma, ate n'agenda eri Abayudaaya n'abagamba nti nze omuntu oyo simulabamu nsonga n'emu, naye waliwo empisa ey'okubateera omu Pasikazi. Awo nno mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya? bo ne baleekaana nti nedda sooyo wabula Balaba. so Balaba yali mutumu. Awo Piraato n'akwata Yesu n'amukuba enkoba, ate abasirikale ne baluka omugge ogw'amaggwa ne bagumutikkira ku mutwe, ne bamwambaza omulagiro omumyufu, ne bajja gy'ali ne bagamba nti mirembe kabaka w'Abayudaaya. Yesu ne bamukuba empi. Awo Piraato n'afuluma ogwokubiri ebweru n'abagamba nti Nnyonna mubaleetedde mulyoke mutegere nga simulabamu nsonga n'emu. Yesu n'afuluma bw'atyo ng'alina omuge ogw'amaggwa n'omulagiro omumyufu. Piraato n'abagamba nti omuntu wuuno. Abasaserodooti abakulu n'abaweereza baabwe bwe baamulaba ne baleekaana nga bagamba nti mukomerere ku musaalaba, mukomerere ku musaalaba. Piraato n'abagamba nti mumutwale mumukomerera, kubanga nze simulabamu nsonga. Abayudaaya ne bamuddamu nti ffe tulina amateeka, okulabira mu mateeka gaffe ateekwa okufa, kubanga yayita mwana wa Katonda. Piraato bwe yawulira ekigambo ekyo n'ayongera okutya, n'adda ate mu masengere n'agamba Yesu nti Oli waawa? naye Yesu n'atawona. Piraato kwe kumugamba nti tonziramu, tomanyi nga nina obuyinza obw'okukomerera ku musaalaba era nga nina n'obuyinza obw'okukutta? Yesu n'amuddamu nti Tewandibadde na buyinza ku nze n'akamu kokka singa tebwakolebwa mu ggulu. Olw'ekyo nno ampadde gy'oli galimu omusango ogusinga. okuva olwo Piraato n'ateganyira ddala okumutta, n'Abayudaaya ne baleekaana ne bagamba nti oyo bw'omutanga tokyali mukwano gwa Sezaali, kubanga buli eyeeyita kabaka aba ajeemedde Sezaali. Piraato bwe yawulira ebigambo ebyo n'afulumya Yesu n'atuula mu ntebe ey'obulanzi eyali mu kifo ekiyitibwa Lisositrotos, ate mu Luyudaaya Gabatha.
olunaku lwakweteekerateekera pasika essaawa nga 6 n'agamba Abayudaaya nti kabaka wammwe genda nkomerera ku musaalaba. bo ne baleekaana nti jjawo mukomerere ku musaalaba. Abakulu b'Abasaserdoti ne baddamu nti Tetulina kabaka mulala wamma Sezaali. mu kaseera ako n'abamuteera bamukomerere ku musaalaba, ne bakwata Yesu ne bamutwala, n'avaayo nga yeetisse omusaalaba gwe ng'alaga ku kifo ekiyitibwa Kalvariyo mu Luyudaaya Golgotha, gye baamukomerera, era n'abalala 2 wamu naye, ku ddyo ne ku kkono, Yesu ng'ali wakati. Kyokka Piraato n'awandiika ekiwandiiko n'akiteeka ku musaalaba. Kyali kiwandiikiddwa nti Yesu Omunazaaleeti, kabaka w'Abayudaaya. Abayudaaya bangi ne basoma ekiwandiiko ekyo, kuba ekifo Yesu yakomererwa kyali kumpi n'ekibuga, ate kyali kiwandiikiddwa mu Luyudaaya, mu Lugiriki ne mu Latini. Abasaserdoti abakulu b'Abayudaaya ne bagamba Piraato nti Leka kuwandiika nti kabaka w'Abayudaaya, wabula nti nze ndi kabaka w'Abayudaaya. Piraato n'abagamba nti Kyempandiise nkiwandiise. naye abasirikale bwe baamala okumukomerera ku musaalaba ne baddira engoye ze ne bazaawulamu emiteeko 4, buli musirikale omuteeko, ate n'ekkanzu. Ekkanzu yo seyali ntunge, yalunduke bulusi yonna. Ne bagambagana nti tuleme kugiyuzaamu, katugikubeko akalulu tulabe anaagitwala. Ekiwandiiko ekigamba nti bagabana ebyambalo byange, ekkanzu yange n'akalulu ne kituukirira. Ekyo abasirikale kye baakola okumpi n'omusaalaba gwa Yesu waali ayimiridde nnyina ne muganda wa nnyina, Mariya muka Kiloofa ne Mariya Magdalena. Yesu bwe yatunuulira nnyina n'omuyigiriza yali aganziza ng'ayimiridde awo, n'agamba nnyina nti mukazi, ono mwana wo. Ate n'agamba omuyigirizwa nti ono nnyoko. Okuva mu kaseera ako omuyigirizwa n'amutwala ewawe. Kyaddaaki Yesu yamala okutegeera nga byonna biwedde okutuukiriza ebiwandiiko, n'agamba nti Ennyonta ennuma nnyo. awaliwo akasumbi akajjudde enkaatu. Bali ne baddira ekyangwe ne bakinyika mu nkaatu ne bakitunga ku lumuli ne bakisembeza ku mumwa gwe. Yesu bwe yamala okuweebwa enkaatu n'agamba nti Bituukiridde. n'awanzika omutwe n'awaayo omwoyo. Olwokutaano olutukuvu, ffenna tufukamira. Abatasobola olw'ensonga ez'enjawulo tunzike ku mitwe tusiriikirize mu Katonda. Naye kubanga olunaku lwali lwa kuteekateeka Pasika, emirambo obutasigala ku musaalaba ku Sabbaato, anti olwa Sabbaato olwo lwali lukulu nnyo, Abayudaaya ne basaba Piraato abakomerere babamenye amagulu babawanule. Abasirikale ne bajja ne bamenya amagulu ag'omuberyeberye
n'ag'omulala yali akomereddwa naye. Bwe baatuuka ku Yesu ne balaba nga yafudde dda, ne batamumenya magulu. Naye omu ku basirikale n'amufumita effumu. Mu lubiriizi amangu ago ne muvaamu omusaayi n'amazzi. Eyalabirako ddala yabiyinya byaleeta by'amazima ddala. Ye amanyi ng'ayogera ky'amazima. Nammwe mulyoke mukkirize, kubanga ebyo byakolebwa ebiwandiiko byoke bituukirire nti temulimenya ggumba na limu, era n'awalala nti gwe baafumita balimulaba. Ebyo bwe byaggwa, Yozefu ow'Alimataya naye eyali omwigirizwa wa Yesu si wa lwatu olw'okutya Abayudaaya, ye n'asaba Piraato amukkirize omubiri gwa Yesu. Piraato n'akkiriza. Ye kwe kujja n'atwala omubiri gwa Yesu n'akyalira ne Nikodemo eyagenda olumu eri Yesu n'aleeta ebyakaloosa ebitabulemu nera eratini nga 10, ne baddira omubiri gwa Yesu ne baguzinga mu ngoye awamu n'ebyakaloosa ng'empisa y'Abayudaaya mu kuziika bwe yali. Mu kifo we baakomerera Yesu waliwo ennimiro, ate mu nnimiro eyo nga mulimu entaana empya eyali giteekebwanga mu muntu. Omwono olw'ensonga y'okweteekateeka kw'Abayudaaya, ate nga yo yali kumpi mwe baateeka omubiri gwa Yesu. Okubonaabona kwa Mukama waffe nga bwe kuwandiikibwa Yowaana. Faba Mugga Kakande n'obuwomefu webali nnyo okutukuyambiramu okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Faba Mugga Kakande yabadde Yesu. Essomo erisooka lisomeddwa Didas, ekiddibwamu kisomeddwa Pase. Essomo eryokubiri lisomeddwa Bereya. Background songs: M.W.Y.K, Rose, YOANNA, Didas ne Pase. Piraato, Penzanyo Annette yasomedde Piraato. Omuzaana Edith webale nnyo, omwanjuzi M.W.Y.K webale nnyo. Ekibiina Didas, Annette ne M.W.Y.K. Mubalina okwekuumirako M.W.Y.K Catholic Collections WhatsApp wamu ne M.W.Y.K Catholic Collections YouTube channel. Mwatu kindly share, like, comment ate osabire channel osobola okuyita ensala endala.